Gino emisaala gy'abakungu ba gavumenti tubikuleetedde gy'osinzidde yenze Ssemaganda Moses Hope akutuusaako ensonga nkugamba subscribe nga sharing agenda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediayug.com kuweereze tulabike nga tukutuusaako empeereza ey'omutindo we tujjidde ku mpewo nga bannayuganda bongedde okuba nga obaolyawo beewunyiza ddala oluvannyuma lw'ekitongole oba olwa public service abavunaanyizibwa ku kyosobola okuyita okuwa abakozi ba gavumenti emirimu okufulumya enkalala okuli emisaala egy'abakungu abamu aba gavumenti basibo ne banyabo egirese bannansi oba olyawo nga batenda okukamala. Bulijjo nakugamba nti wobanga okaaba ennaku mu njuyo okaaba wekka kubanga wano mu Uganda tulina abantu abafunira ddala akashente mu ngeri gy'oyinza oba olyawo obutabuusabuusa yadde ye kaakati obamba kambatandikize wano abamu nja kubanga mbakuwaako abalala sijja kubanga mbakuwa naye wetwogera ku kyosobola okuyita positions zino zijja ne kyosobola okuyita fixed salary oba omusaala omugere omuntu gw'alina okuba nga oba olyawo afuna ku mulimu ogwo gw'akola. Kati wano Chief Justice w'eggwanga lyattu Uganda gwampuliriza naawe angoberera buli mwezi afuna obukadde 26 mu emitwalo 5 era basibo ne bannyabo mu mwaka eby'omwaka kambireke kubanga sente ziba mpitirivu. Chief Justice afuna omusaala gwa bukadde 26 mu emitwalo 5 wano ye Chief Justice wa Uganda yani temumutegedde Oweekitiibwa Alphonse Owiny-Dollo. Wano Deputy Chief Justice buli mwezi n'abeera nga afuna obukadde 25 ng'omusaala. Wano Principal Judge buli mwezi afuna obukadde 24 ng'omusaala. Wano Justice of the Supreme Court oba akulira kooti ensukkulumu n'abeera nga afuna obukadde 23 mu emitwalo 5. Bano bamama saagala nkulwiseeyo akulira Court of Appeal afuna obukadde 23 net. Wala akulira kooti enkulu oba gy'osobola okuyita omulamuzi owa High Court buli mwezi afuna obukadde 22 mu emitwalo 5. Auditor General Saababalirizi wa gavumenti eno ono asinga bali bonna benkusoosezza waggulu era nga Auditor General ono afuna obukadde 36 mu emitwalo 10 ewa igigi abeera kaliisoliiso si ya mukyala Betty Kamya. Ono igigi tamanyi bano bonna bensoose ba Chief Justice ba Deputy Chief Justice era igigi afunira ddala akasente nga buli mwezi afuna obukadde 37 bweddu. Wano Deputy igigi n'alabika nga buli mwezi afuna obukadde 32. Kati kankutwaleko ewa Ssaaba Police oba Inspector General of Police ono si y'omukulu Abbas Byakagaba. Ekifo nno kino tekibaddeeko nnyo ssente nga mbadde mulowooza era IGP omwaka gwe twakakuba amabega abadde ali mu bukadde 6 ng'omusaala wabula mu kubongeza kati IGP afuna obukadde 15 mu emitwalo 4. Deputy IGP oba Deputy Inspector General of Police afuna obukadde 13 mu emitwalo 86. Wano ba Commissioner of Prisons
n'alabika nga afuna bassebo ne bannyabo obukadde 15 mu emitwalo 4. Deputy Commissioner of Prisons n'afuna obukadde 13 mu emitwalo 86. Sikurisa eyo kankutwaleko mu ba chairpersons aba commissions zonna z'omanyi oba wano mbawe ekyakulabirako nga ki, kubanga tulina commissions mpitirivu wano munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati wano ndowooza kankuwenga Electoral Commission yeyina ba chairperson, kati kankuwe Electoral Commission mu njogera ennyangu, era nkuwa omukulu gw'omanyi obulungi akulira Electoral Commission Justice Byabakama. Ono buli mwezi afuna obukadde 21 mu emitwalo 2, era amyuka chairperson wa commission yonna oba ekitongole kyonna n'afuna obukadde 2 net. Era wano obeera member ku commission yonna gwampuliriza nawe angoberera, buli mwezi weefunira obukadde 19 mu emitwalo 2. Kakati tukusoosezzaako eyo olabye ku ebyo, tugenda kukuleetera ebirala. Kola ekintu kimu, subscribinga, sharinga, commentinga, tulabike nga tukutuusaako ensonga zonna. Woba n'omuntu wo nga ali mu bifo ebyo byenjogeddeko nga akumma emitwalo 2, aba alimbye nnyo. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.